Ekyekango nga bwe kitamanya muzira mukwano gwange ampuliriza kaakati obunkenke n'akasattiro bwalabiseewo wali ku CID offices Kibuli abakulu nga basattira abanene nga bayaayaana munnange nga bali mu kupanikinga nga balowooza nti bawedde nabo bagenda kubeera munnange nga basirikale ba UPDF ababa batuddwa wali eri Somalia mukwano gwange ampuliriza mu basajja aba Al-Shabaab ababalumba obubi ennyo kakati mukwano gwange ku CID olunaku lwabadde lwakubiri naye nkulabira akayisanyo akagagumuko n'obusambattuko obwabaddewo wali eri nga abakkirira yambuka yali ku mimwa abakulu bonna bamu ne bateekako ne kakokola tonde kanyuma wali ku CID offices Kibuli mukwano gwange ampuliriza kakati embeera yabadde etya kansooke njikuwe ojja kukkiriza nti ekyekango tekimanya muzira ne baba yazirwanako atya naye ng'ekyekango kizze ebiddako biwulira luvannyuma bimugwa nkoto kati nze AK Master ku lutimbe gaggadde luno lwennyini olwa AK TV mukwano gwange ampuliriza kakati mukwano gwange maze okubeera nga nteekako torch n'okubeera nga nyambala galubindi nkukubira torch mu nsonga zino olw'ogotola waka olutegeere wabula kankusabe osooka oteeka ekigalo ku vidiyo yaffe eno teekako ekigalo mukwano gwange ampuliriza ate bw'obanga olimpyo subscribinge okonene kadde olwo tubeere nga tutambula ffena kati nze nsimbudde kanjolekere mukwano gwange naawe sibe nkoba tutambule kati wulira olunaku lwabadde lwakubiri mukwano gwange ampuliriza olwa weekend gye tugenda okubeera nga tukuba amabega mukwano gwange ampuliriza abasajja ne balabika nga boolekedde wali eri ku CID offices Kibuli kakati abasajja bano batuse ku CID offices Kibuli munnange tekimanyikiddwa oba abasajja bano bazze kiro oba bazze misana oba bazze waliwo abakuumi oba tewali bakuumi naye ekisinga okubeera nga kiwewuunyisa abasajja bano abazze mukwano gwange babadde bamalirivu nga tewali asobola kubeera nga akola kino kye baakoze tekikolwa mutiitiizi bazze n'ogussawo nga gunene mukwano gwange ampuliriza bano ne bagutwalira ddala mu maaso aga geeti eya offices eza CID oba offices z'abambega mukwano gwange mu kibuga Kampala wali ku office ku police ku CID headquarters Kibuli ensawo eno ne bagiteera ddala ku gate kwennyini kakati abasajja bano bamaze okubeera nga ensawo eno bagiteeka ku gate bo ne batambulamu nga tewali abalabi kyekyewuunyisa era bano bagamba okusinziira ku Fred Enanga omwogezi wa police ya Uganda enkulu agamba nti ensawo eno engeri gye yatuusaawo tewali amanyi oba yatuuseewo etya oba yazzeewo etya tewali amanyi wabula bano beekanze bwekanzi nga balabawo ekisawo mukwano gwange ampuliriza era ono agamba nti ne CID director oba boosi waabwe yennyini amanyikiddwa nga mwami Magambo Tom yabadde mu ofiisi ng'atudde ng'asazeeko kakati amawulire ne gamutukako ne bamugamba nti muzeeyi nti waliwo ensawo etalabwangako mu bunene eri wali ku main gate yaffe naga nti kiki nti gate ensawo weeri kakati ono munnange mu kusattira n'okutya okungi n'akuba akasimu n'akubira aba counter terrorism directorate munnange ne bajja ne group y'aba officers ennene yonna neggwayo nga bazemu n'ekutegulula bomu nga balowooza bomu gye baleese era bano mu kusooka okulowooza balowooza nti oba Al-Shabaab oba ani kakati mu kuteeberezaawo kwe kubira abasajja bano aba counter terrorism directorate kakati ne bajja mu bungi era mune bagenda okwekebejja ekisawo okikebera okibikula basanzemu ka pisto nga ke kalimu basanzeemu mundu bastola nga yeri mu kisawo kino munnange nga ye yateereddwamu era ngeri kakati okusinziira ku Fred Enanga omwogezi wa poliisi ya Uganda kati agamba nti eno pisto yaggiddwawo era neetwalibwa mu ba forensics ballistic experts basobole okubeera nga bagyekebejja bagijjeko ebinkumu balabe ani yagireeseewo era ekyokubi banaamukwata bategere ekigendererwa ki ekyaviiriddeko ono okujja ne pisto eyo era yagijjawa okubeera nga agireeta era ekisaya kijjeewa ekiga nti pisto y'abasajja kanjizzeeyo lwaki yagizizza ani yali yagimuwa yali yagulangule yali yabbanzibe yali ya muntu yamutta n'agitwala waliwo yagimuwa agikozesa emirimu bwe yamaze okugikozesa n'agizza byonna bibuuzo era ono yaani wabula bo okusinziira ku CCTV ez'oku nguudo baga nti waliwo abasajja babiri mbu bwe baalabye mbu nga bali ku boda era nga bano bwe bateeberezebwa okubeera nga mbu be baleesewo ekisawo okusinziira ku CCTV ez'oku nguudo kakati nno wano wali ebibuuzo byange mukwano gwange ampuliriza wano wali ebibuuzo byange ebingi ennyo kakati bw'abanga omusajja asobodde okubeera nga aleeta ensawo eno n'agituusa ku geeti n'agisuulawo ekibuuzo geeti y'abasajja bano tekuumibwa ku entrance oba ku geeti tekuliiko bakuumi bakuumako
era abakuumi abakuumako bwe babanga kwebali bano babadde batunuddewa omuntu okujja n'ekisawo n'atuuka okubeera ng'akiwummuzaawo n'atambula n'akulita n'agenda bano babadde bali luddawa. Ekyokubiri, ku gate kuno ba ku entrance tewaliwo CCTVs zisobola kubeera nga ziraba nti abantu bano abazze wano be bano mu kifo ky'okubeera nga tukozesa CCTVs ate ezeeri ku nguudo, kubanga ez'oku nguudo mukwano gwange ampuliza kizibu kyakumanya. Omuntu ono olina okubeera ng'omufollowinza okuva ku ntandikwa nti gundi woono yavudde wano nga yalina ensawo eno. Kakati okuggyako ng'ensawo eno yazze agireebeesa mu luguudo, kakati kamera ziri ne zigikwata ne zikola ki, ne zimulaba ng'ali ku pikipiki ensawo yeno ng'efaanagana n'eri gye baasanze wali. Naye bw'aba nga yazze ensawo agikwese n'agiwummuza buwummuza wali nga ku CCTV z'oku luguudo ensawo teyazze terabika, kakati otegera otya nti abasajja bano beebo nga tebalina nsawo ng'ate ensawo yasangiddwa eri. So ebibuuzo bibeera bingi naye ebiseera ebisinga nti okusalawo okusinga n'okunoonyeza okuli professional tukulekera poliisi n'abakugu ne batubulya ekisemba. Weewaawo nga nabo oluusi balwawo ne batatuweereza lipoota ntuufu ku misango ng'egyo egimu, oba ne batuwa lipoota nga nawe mutuufu ogikubamu ennyo tookiba oti n'ogiraba ng'olaba eringa etakwatagana bulungi. Naye noga nti be bakuuma ddembe era be balina obuvunaanyizibwa okwogera ekisembayo n'okubeera nga banoonyeza n'okusalawo ekituufu, kubanga bano bino ebintu baba babisoma era nga babimanyi bulungi nnyo. Kati oyinza kubeera nga obawakanya, naye munnange mu Uganda nga bw'omanyi nti ebintu bizibu, buli muntu asobola okwogera ekintu ekiki, akulimba n'atakulimba bonna ne bakutwalirawo n'obeera nga tokitegeera n'otwala butwazi kigambo kye babeera bakugambe. Kubanga kati ennaku zino ebintu by'emmundu bikutte wansi ne waggulu, okufa kufuusa okufa nga kwa mmundu. Mukwano gwange ampuliza, mwenna mujjukira bambi Lawyer Kamogo ono asembyeyo okukubwa ebyasi wali ku gate ye. Mukwano gwange jjukira nti ono yakomawo ssaawa nga 4 ez'ekiro n'ayingira bulungi nnyo mu gate ye, n'amala okuyingira gate ye kakati n'afuluma emmoloka ye addemu aggala eggeeti. Laba omusajja baamukuba amasasi bambi ng'ate amaze n'okutuuka ewaka ewuwe mu kikomeramu ennyini nnyini. Jjukira nti ono abadde lawyer mukwano gwange ampuliza era ng'akolera mu kibuga Kampala. Kakati ekimanyikiddwa owala oyo ono kiki ekyamussa, kubanga ebiseera ebisinga abantu babeera n'ensonga ku bantu nga bano. Jjukira ba lawyers bano bawolereza abantu oluusi emisango, waliwo lawyer ng'awoza ng'ali ku kituufu kyennyini nnyini, era nga mu butuufu ne bwandibadde gwe nga gwe lawyer ng'obeera olina kusalawo nga ye bw'aba akola. Ne wabeerawo ne ba lawyer nga mune ye ali mu kulimba bulimbi ng'ensonga gya nti kino ekintu tekyaliyo, naye n'akwesibako n'akulemerako mu butuufu nga gwe mulimu gwe yasomerera gwa bwa lawyer. Naye ba lawyer bano waliwo abalawyer babeera nga bali ku nsonga, waliwo n'abatabeera ku nsonga naye nga kye bafa kiri kimu ssente. Kakati tumanyi lawyer ono oba munnange alina omusango gw'abadde alimu ng'agulemeddemu agwekiise nnyo, oba aliwo munnange embeera endala banne baakola nabo, kubanga kigamba nti ono yamukubye yajjira ddala paka wuwe waka era teyabadde gurupu y'abantu. Era ono lubaga teyabadde ku pikipiki nga zino z'olya nti bajjidde ku pikipiki ne bakuba omuntu amasasi, pikipiki n'emala n'edduka. Ono mukwano gwange ampuliza yamuteeze buteezi ng'ava ku mulimu, era omusajja bwe yayingiza emmoloka ewuwe waka n'ava mu mmoloka kati addayo aggala eggeeti. Musajja watu wano baamukubidde amasasi agabadde gayiika nga enkuba nga gatonnya butonnyi, era kigambo nti omusajja olwamaze okumukuba ne yeebulungula awo n'abulawo, tewali muntu n'omu yakoze eki yalabe waakutte. Naye nga kigamba nti poliisi erandise okubeera ng'ewunyiriza n'okubeera ng'emugwa mu buufu, era nti ono ssaawa ntono nnyo ajja kubeera ng'akwatibwa asobole okubeera nga annyonnyola ensi lwaki yakola ekintu kino ku lawyer mukwano gwange ampuliza. Kati nze AK Master abadde mabegawo muzinda kutusaako ensonga zino mukwano gwange ampuliza, bwe bityo bwe bitambudde bya vidiyo eno tugenda kukwatagana mu waka addako. Kakati no mukwano gwange kankusabe vidiyo eno gimpeera ekigalo oba obadde weerabidde, ate obanga olipyo subscribe ku channel yaffe sobole okubeera nga tutambula ffenna mu waka waffe. Nze nnyuse Mukama Katonda akunkumira takumira mpeera. Peace.